والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mwenna abatulaba n'abo abatuwulira, buli omu mu kiti kye era buli omu gy'osinziira okubeera nga weetaba mu darusu eno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tusoose ne tumutendako n'amatendo agamweyawulidde, era tumusaba assa okusaasira kwe n'emirembe gye ku mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mbajjukiza era ne mbakubiriza ti Allah subhanahu wa ta'ala atulagira okubeera nga tumutya. N'omubaka sallallahu alayhi wa sallam ekyo kyatukubiriza nakyo, na buli atuula mu maaso gammwe oba ayimirira mu maaso gammwe kwe kwejjukiza kwakulembeza. Kale nno mbakubiriza nange okubeera nga tugezaako era twefubeko okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kikalubamu era kizitowamu era si kyangu, wabula kyanguyira oyo Allah gw'aba akyanguyiriza. Nekibeera nga kya buvunaanyizibwa okusaba Allah subhanahu wa ta'ala akikuwe era akikuyambeko. Kya buvunaanyizibwa oluvannyuma olubereberye olubeerera okusaba Allah subhanahu wa ta'ala akuyambeko. Bw'ataakuyambeko biyinza okukulemerera. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Allah bw'oba osaba akuyambeko, naye mu byogwana okumusaba okuyambako ennyo, musaba akuyambeko ku kumugondera n'okumusinza n'okumwegendereza ku nsobi. Ebigambo binene oba okusaba kwa bbeeyi okuli mu layini eyo, singa Allah aba akukwanukudde oba weesiimye. Saba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, mugambe nti Allahumma ahbib ilayya al-iman wa zayyinuhu fi qalbi wa karrih ilayya al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. هذا هو التقوى. شو الله سبحانه وتعالى bwatu gamba mu Qur'an, tabaddu abakkiriza bamusaba bwe batyo. Gikwate osobola ogisoma ng'ogyesomera wekka bw'otyo nga bwe ngisomye, oba okugisoma mu ngeri ebuna. Allahumma ahbib ilayna al-iman
ay Allah njagazisa obukkiriza, njagazisa obukkiriza. Wazayyinuhu fi qulubina, mpundira obukkiriza bubeerenga bwe bundabikira obulungi era nga bwe nneeyumiririzaamu era bwe njagala ebikolwa byabwo n'embeera yaabwo bubeerenga obukkiriza nga bwe bukusanyusa. Allah bw'anaabukwagazisa n'abukuwundira nga bw'olabanga bwe bulungi, walillahi alhamdu wal minna, omuntu ayanguyirwa nnyo okukola ekyo ky'ayagala era omuntu takaluubirirwa kukola ekyo kimulabikira obulungi. Allahumma ahbib ilayna al-iman wazayyinuhu fi qulubina, lujja okufuna obugonvu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Saidi ey'okubiri kwe kumusaba ekyennyume kyakyo akikwesambye era akikutamise. Wakarrih ilayna al-kufra, Allah wange ntamisa omuntu ekintu kyatamwa takikola era takyeyunira. Wakarrih ilayna al-kufra, Allah ntamisa ndabisa bubi obuwakanyi, embeera yonna ey'obuwakanyi Allah gindage ngambi era omutima gwange gugitamwe. Wakarrih ilayna al-kufra, si kyekyoka buyinza obutaabuwakanyi, walfusuqa, n'obwonoonefu obw'engeri ez'enjawulo. Omusaba Allah subhanahu wa ta'ala akutabisa obwonoonefu obw'engeri ez'enjawulo. Omuntu takola kintu kyatamwa okujjako nga akakiddwa bukakibwa. Kati obwonoonefu obw'engeri ez'enjawulo omusaba Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga abukutamisa. Kyova olabanga shaitan mu makubo mweyita okukozesa abantu ebyonoono kwe kubeera nga yuzayyinu lahum al-khaba'ith, ebawundira ebikyafu ebibi. Era bwetyo bwe yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wala uzayyinanna lahum fi dunya, wala uzayyinanna lahum, ekuwundira ekintu nga kibi naye nekikulaga mu mbeera nga kirabika bulungi, okomekereza okyeyunidde era ng'okikoze. Kati oba oyagala obwonoonefu obw'engeri ez'enjawulo okubeera ewala, osaba Allah subhanahu wa ta'ala n'abukuteera mu mbeera ng'ogitamwa, ng'obulaba bubi nga si bulungi gy'oli. Wakarrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan, n'obujeemu. Era edduwa eziri mu layini efaanagana bwetyo mwe muli edduwa omubaka sallallahu alaihi wasallam gy'atuyigiriza egamba tugambe Allah nti Allahumma arina al-haqqa haqqan, Allahumma arina al-haqqa haqqan, ay Allah ndaganga ebituufu ng'obindaga mu mbeera yabyo nga bituufu. Allahumma arina al-haqqa haqqan, ekintu ekituufu Allah kindage mu mbeera yakyo nga kituufu. Togoma kubeera ng'okirabye nga kituufu. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, warzuqna ittiba'ahu, ongabire Allah okubeera nga nkigoberera n'okukikola nkikole. Togoma kulaba kintu nti kituufu n'okirekaawo kama yafalu al-kathiru minna, nga bangi bwe tukola. Omanya ekintu nga kituufu naye n'okomekereza nga tokikoze. Kati omuntu asaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekituufu nga amazima agamulaga mu mbeera yago nga mazima,
era namusaba Allah amusobozese okubeera nga agakola. Wa arina albatila batilan, n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okulaga ebintu ebitali bituufu. Wa arina albatila, Allah ndaga ebintu ebitali bituufu mu mbeera yabyo ddala, batilan nga mbirabira ddala nga bikyamu. Waliyo abantu abalaba ekintu ekikyamu ng'akiraba ng'ekituufu. Fahuna karitha, awo obuzibu bamugudde, ajja kukomekereza ng'akikolera mu ttuluba nga ye alaba ng'ekitalina mutawaana, alaba ng'ekituufu. Era wa min huna, awe wali obuzibu bw'ebintu ebyefaananyiriza eddiini ebiyitibwa bid'at, ebizuule mu ddiini. Abantu babirabira ddala ng'ebituufu, muntu abirabira ddala ng'ebituufu ebitalina buzibu, era akomekereza abikola, abikomekereza abyekutteko, era akomekereza abiwangaaliddeko, n'akomekereza ng'abifiiriddeko, kubanga yabiraba mu ngeri ng'abiraba ng'ebituufu. Era awe wali ekigambo ekitera okubatawaanya ennaku zino, kyatandika mabegakaawo emyaka nga 2-3. Mwalimu omu yagamba nti bid'at mbi okusinga abantu abagenze mu nyegenyege, bali yaddeyaddeko, buli omu n'abuuka enswa. Kati ageraageranya atya bino na buli obukyamu obweyolese. So ng'ogwe bati abo walimu babigeraageranya, naye si lwa nsonga ndala, wabula lwa nsonga emu, kubeera nti kino ekikyamu kyakweyolekera gwe okiraba ng'ekituufu, era n'okinywererako. Oli owaakiri akiraba akimanyidde ddala, wadde akirimu akimanyidde ddala nga si kituufu, n'okwekweka asobola okwekweka ng'akikola, era tayagala na kumanyibwa nti yakigenzeemu. Naye ate ono mwana wattu akikola mu misana nga n'okukyenyumirizaamu akyenyumirizaamu. Oli n'omusanga ng'asobola okukyenenyeza, n'omusanga ng'ono tasobola kukyenenya, wabula ogenda obugenzi mu maaso nakyo. Kati wa arina albatila batila, Allah subhanahu wa ta'ala okulaga ekintu ekitali kituufu mu bwennyini bwakyo nga si kituufu, kigambo kya bbeeyi. Ate oyinza okukimanya nga si kituufu, n'okaluubirirwa ero kivaako, naye era nayo siteepu ebeera ya waggulu, okubeera nti Allah akusobozesezza kyotegedde nti si kituufu okukireka. Warzuqna jitinabahu, ensonga lwaki osaba Allah subhanahu wa ta'ala akugabire by'omanyi nga si bituufu, nga bikyamu, nga bubuze, akugabire okubeera ng'obyesamba. Waliwo ebibuzaabuza, wala taj'alahu multabisan alaina, Allah tobinfuulira nga bibuzaabuza, sobola kwawula kituufu ku kitali kituufu. Fanadilla, obuzibu obuli senga bikulema okwawula, obuzibu obuliwo kubeera ekiddirira oba ogenda kubula, ekiddirira oba ogenda kubula. Ojja kulekayo okukola by'oteekeddwa okukola mu bituufu, ate ojja kukomekereza okoze by'otateekeddwa kukola mu bikyamu, olw'ensonga nti tebikweyolekedde. Ekituufu kyekiruwa n'ekikyamu kyekiruwa. Edduwa ezo zigwana omuntu okubeera ng'azeemanyiiza buli lwasabye Allah subhanahu wa ta'ala, n'abeera ng'azisaba. Allah bw'akuyambako ebyo n'abikolera oba weesiimye. Allahumma ati nafsi taqwaha, Allah wange omutima gwange guwe okukutya. Wazakkiha anta khairu man zakkaha, gunyonjeze Allah. Mitima gituddemu emitawaana mingi, emitima egyo gye gituddemu emitawaana egisibukako ebikolwa byaffe okwonooneka. Wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Mitima egyo kati wa Allah subhanahu wa ta'ala bwagukuyonjeza
nakugiramu endwadde eziguluma oba oliawo osobola okubeera nga olongoosa n'okwewala obukyamu. Mitima gye gituddemu endwadde ng'obutakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, emitima gye gituddemu endwadde ng'okugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala, emitima gye gituddemu obulwadde obw'obunnaafuusi, okulabika obusiraamu ng'ate oli kyennyume kyabwo, emitima gye gituddemu obulwadde obwonoona emitima, emirimu gye tukola. Kwoyo eyawona obukafiiri n'awona okugatta ku Allah n'awona obunnaafuusi musiraamu, naye alina obulwadde obuli mu mutima gwe. Ayagala nnyo okumulaba, ebitonde bya Allah bimulaba era bimutende ku ekyo ky'aba akoze oba ky'aba ayogedde. Ayagala nnyo okumulaba n'okumuwulira, as-sum'a war-riya. Omutima bwe gutuulamu ebyo guvaamu ikhilaas, guvaamu omuntu okubeera nti byokola obinoonyaamu gwe wandibadde obinoonyaamu, akusiime nabyo byokola nga naye ye Allah subhanahu wa ta'ala. Ibaada zonna ne zitokomoka ne zifa. Lwaki? Omutima gwatuulamu obulwadde oba riya ne sum'a. Omutima bwe gutuulamu endwadde eziviirako abantu okubeera nti ebintu ebimu abimanyi era abiraba era abiwulira naye byamulema okukola, olw'ensonga nti omutima gwalwala. Bulwadde ki obuguluma? Gwalwala obugayaavu, obulagajjavu. Man aghfalna qalbahu, mutima mugayaavu, teyeefiirayo, ekimugasa n'ekitamugase yabitwala atyo. Nasallallahu al-afwa wal-afiya. Wazakkiha, Allah wange nnyonjeza omutima gwange. Qad aflaha man zakkaaha, omuntu Allah gwawadde omutima gwe n'agumuyonjeza naye neyeefubako okubeera nti aguyonja, oyo yasobola okwesiima, yasobola okwerwanako okuleka ebyo Allah byamugaana n'okubeera nti alulunkanira ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byamukubiriza oba byamulagira okukola. Waqad khaba man dassaaha, alabye nnyo alina omutima omukyafu gwadibaze. Omutima gwo buli w'ogudibaga ebigenda okuddirira ku gwo mwana wattu tebigenda kubeera birungi. Nasallallahu al-afwa wal-afiya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allah yalina obuyinza ku mutima gwe yakuwa era ye yagukuwa bw'aba agukulongooserezza oba weesiimye. Allah bw'akuyamba n'omusaba n'akwanukula edduwa ezo, kisobola okukyusa bingi nnyo mu bulamu bwo ne mu ntambulayo. N'edduwa endala gye ziri, Allahumma inna nas'aluka al-huda, Allah nkusaba opa obulungamu, wattuqa ompe n'okukutya, wal-afaaf n'obukakkamu. Bukakkamu kwe kubeera nti okuuma ensaazo n'okukuuma ensaazo, wal-ghina n'okumusaba Allah kugaggawaza obugagga obulungi. Omusomo guno tujja kuteekako ekigambo kitono nnyo ku nkomerero y'ebigambo byange insha Allahu tabaraka wa ta'ala, olw'ensonga nti obudde bulabika nga tebutusobozesa, naye omusomo ogwo gwolabaawo tujja kuteekako akasandago katono nnyo ku nkomerero yaagwo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Naye obusonga buno butonotono, naye nayagadde okubeera nga twejjukanya nze nammwe ku bwo. Maadha allamaka alhaya, maadha allamaka alhaya, kibuuzo ekyo njagala okyebuuze. Obulamu bukuyigiriza ki? Maadha allamaka alhaya, obulamu bukuyigiriza ki? Nziremu ekibuuzo.
njagala mukkirize nti tetuli mu khutuba. Naam, tetuli mu khutuba. Tuwuliziganye. Maadha allamaka alhaya, obulamu bukuyigiriza ki ku myaka gy'olina sofa? Obulamu bukuyigiriza ki? Naam. Owanise omukono? Wa alaikum salam. Obulamu bunjigiriza nti mu nsi muno essente si kyekintu ekikulu. Olowooza bukuyigiriza kituufu? Okay. Omulala. Maadha allamaka alhaya, mu myaka gy'alina muyigiriza ekyo nti ssente si kyekintu ekikulu. Ntaddeko ka comment nti olowooza kye bwakuyigiriza kyekituufu? Omulala. Maadha allamaka alhaya. Wa alaikum salam. Wasiramuka busiramusi. Naam. Ng'oli mu senior 6. Muganda wafaaga nti yasiramuka busiramusi, yali mu senior 6, naye kyebumuyigiriza obulamu nti obulamu obutaliimu busiraamu buba bukaluba. Tufuneyo obwokusatu omu. Maadha allamaka alhaya. Maadha allamaka alhaya, obulamu bukuyigiriza ki? Obulamu bukuyigiriza nti ensi tugiyitamu buyite, tufa mangu, naye okyali mulamu. N'abawangadde ku yokuwe bali bawangaala. Okay. Ensi totambulanga mukungujjo, wabula gezangako okubeera nga obaako ne byoyiga nga bw'okola otya, nga bw'otambula muyo. Ensi erina lessons nyingi ezeetaaga omuntu okubeera nga ozimanya, ne zikuyambako okubeera nga oba oli awo otambula entambula entuufu. Awalan, wigwana okubeera nti omuntu abiyiga mu nsi ekyebbeeyi. Omuntu ogwana okuyiga n'okufaayo okubeera n'okumanya. Oid, ensi eno bw'onoogyetegereza yandibadde yakuyigiriza dda, kyandibadde kyakweyolekera dda nti okumanya nsonga nkulu mu nsi. Okumanya kwa bbeeyi, kwa nsonga, kwa buvunaanyizibwa ku muntu yenna mu mpangaala gy'awangaala mu nsi. Era omuntu yandibadde akiwa awulawiya, yandibadde akitwala nga kya nsonga, nga saawudde kumanya kumu ku kulala. Muganda wange, okumanya kya bbeeyi, wandibadde okitwala nga nsonga gy'oli, era n'obeera nga obeeramu abo abeefubako okubeera nga ofuna okumanya okw'engeri ez'enjawulo. Entambula gy'otambudde tobangako w'otuuka n'okaluubirirwa obulamu lwa kumanya kw'otalina okwetaaza, okwandibadde kukwetaaza awo w'oli.
bingi bitwononeseeko lwa butamanya. Obubuse bwaffe abantu babuula lwa butamanya. Nasallallahu alaihi wa afiya. Abantu balemereddwa bye balemererwa lwa butamanya. Abantu bakoze ensobi ze bakoze mu buwangaazi bwabwe olw'obutamanya. Kyandibadde kyabuvunaanyizibwa okubeera nti omulembe gwe tulimu n'ekiseera kye tulimu, okubeera nti ekyo weetunulako gwe wennyini n'otunula mu ntambula z'otambudde, wandibadde omanya nti okumanya kukulu. Kwokyasobola okufuna akulu, kwokyasobola okufuna, wandibadde ofaayo n'okufuna, n'okunoonya n'okufuna. Allah subhanahu wa ta'ala mwebyo yatuwa okubeera nga tusaba ng'abasiraamu. Yatuwa tusabe buli lwe tusaala mu buli raaka. Yatugamba tumusabe nti ihdina sirata almustaqim. Allah waffe tulungamye tubeere ku busiraamu. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim. Yatugamba tumusabe atwesambi enkola ey'abantu be yasunguwalira. Yabasunguwalira si lwa nsonga ndala yonna, yabasunguwalira lwa kubeera nga abaduuhu ala jahalin. Abaduuhu ala jahalin, baayagala okumusinza naye nga bamusinziza ku butamanya. Faghadiba Allahu alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yabasunguwalira. Aye ne wabeerawo ettuluba eryokubiri Allah lyatugamba tetubeeranga lyo, alladhina dhallu an sabilillah, abaabula ku buluŋŋamu nga n'ekyababuza wala dhalin, ekyababuza si kirala. Kwe kubeera nti baamanya okumanya, baamanya naye ne baganda okukolera kukumanya kwabwe. Fadallu, ne babeera nga nabo bakomekereza babuze. Omusiraamu yenna Allah subhanahu wa ta'ala kyava atugana wala taqifu ma laysa laka bihi ilm, wala taqifu ma laysa laka bihi ilm. Allah tetukkiriza kukola kintu kyonna kye tutayinaako kumanya. Talukkiriza kubaako ne kye tukola nga tukikolera ku butamanya. Era Allah subhanahu wa ta'ala n'atulambikira bulungi mu ngeri zonna. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Bagambe nti abange ddala bali ku leva emu, bafaanagana, bayinza okukola ebintu mu nkola y'emu, bayinza okweyisa mu nneeyisa y'emu. Alladhina ya'lamun, abakola bye bakola nga babikolera kumanya. Walladhina la ya'lamun, n'abatamanyi abadan tekiriyo. Mu firudi yonna, mu mbeera yonna omuntu akola kyakola ng'alina okumanya kwasinziira okukola ekyo kyakola, aba wanjawulo nnyo era abeera wankizo mu kyo okusinga amala gakola nga byasanze. Kyobalabanga mu bino ebyaffe ebitukwatako mu ngeri ey'enjawulo okusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumutya. Allah yalaga nti innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Omuntu asobola okwegendereza Allah n'amutya mu bwennyini bw'okumutya, y'oyo amutiira kumanya. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Kyabuvunaanyizibwa akhi al-karim, boddayo n'okirowooza, toyinza kwewuunya lwaki Allah subhanahu wa ta'ala mu bubaka bwe yasooka okussa ku mubaka sallallahu alaihi wasallam yasooka mulaga kubeera nga ayiga, kubeera nga asoma. Allah yamugamba nti iqra, kola ki, twala obudde faayo osome. N'amuwa ekyokusoma, n'amuwa ekyokusoma.
nayenga bottom line amugambye nti soma, iqra, kolaki, soma. Baganda bange ne bannyinaze, Allah subhanahu wa ta'ala akugamba gwe nanga ngamba nti fa'lam, fa'lam, fa'lam. Twala obuvunaanyizibwa omanye, twala obuvunaanyizibwa omanye. Ayuha sham, twala obuvunaanyizibwa omanye. Bwe yamala n'atuteekululira biki bye tuteekeddwa okumanya, n'atuwa ekisinga okubeera ekyebbeeyi ky'ogwana okusooka okuteekako essira, annahu la ilaha illa hu. Kyabuvunaanyizibwa omuntu okufaayo okumanya nti tewali wakkirizibwa era ateekeddwa kusinzibwa, era asinzibwa mu bwennyini bwa kusinzibwa okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Olwo ilmu n'etandika okuteekululibwamu. Erimu engeri ez'enjawulo, okumanya kulimu engeri ezaaki, okumanya kulimu engeri ez'enjawulo. Waliwo kusiŋŋana mu ngeri ez'enjawulo. Waliwo knowledge za ngeri ssatu, okumanya kwa ngeri ssatu. Okumanya okusooka ilmu alhaqiqa, okumanya okusooka bakuyita batya? Ilmu alhaqiqa, okumanya okwekyamazima. Wa hadha alilm, okumanya okwo kukakata ku buli muntu yenna ateekeddwa okuba nakwo. Nga nako kwe kumanya Allah subhanahu wa ta'ala, okumanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha taqsim, okuteekulula okwo omumanya ayitibwa Ratibu an-Nabulusi, bw'atyo bwe yakuteekulula mu kitabu kye kiyitibwa A'malu al-Jawarih. Yateekulula okumanya mu ngeri ssatu, okumanya okusooka n'akutuuma ilmu al-haqiqa, okumanya okwekyo ekituufu. Walhaqu huwa Allah, ow'amazima ye Allah subhanahu wa ta'ala. Mu nsi muno tulimu kusinza, naye tusinzaani? Abantu baabula bali ku bye basanga bye bakola, naye lwakubeera nga jahilu, olw'okubanga tebaatwala buvunaanyizibwa kumanya. Naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo ebintu, ayatuhu, yateekawo obubonero bwekunala obulamu bwako, n'ateekawo amateeka ge mu kitabu kya Qur'an, naye nga byonna biwa mu mbeera emu yakumumanya Allah subhanahu wa ta'ala, kutuusa muntu kubeera nti amumanyi oyo Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Obonero obwo bwonna bw'olaba, kutondebwa kw'eggulu omusanvu, ensi omusanvu, okukyukakyuka kw'ekiro n'emisana, bonero la ayatin, obulaga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ebyo abantu babitunuulira ne babiraba, naye olw'okuba tebalina kumanya, bya bulijjo talina kye bikyusa mu bulamu bwabwe, era tebirina kye buwongerako, basigala nga bafaanaganye nga bwe bafaanagana. Amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala agatali bubonero obwo, naye amateeka agali mu kitabu Allah kye yatussiza matono nnyo. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, matono. Naye adamu al-ma'rifa bihi, obutagamanya n'amakulu agagalimu, omuntu asigala tategedde. Kumanya kumuyamba kubeera nti kumutuusa kumanya Allah subhanahu wa ta'ala, ne kumutuusa okubeera nti amusinza, ne kumutuusa okubeera nga amwegendereza, ne kumutuusa okubeera nga amugondera, n'ebifaanagana bwe bityo. Ilmu al-haqiqa, knowledge eyo yeteekululwamu, okumanya okwo kakuteekululwamu okumanya Allah,
okwekuusa ku kutonda kwe n'obugabirizi bwe n'obufuzi bwe ne kukusindika kumanya Allah kubikwatagana nti oyo afaanagana bw'atyo ng'oteekeddwa okwawulira ebikolwa byo byonna byokola obikole ng'onoonya oyo akusiime era akuwa empeera byoleka obireke olw'okwegendereza oyo aleme kubonereza olw'okubanga otegedde ebimukwatako. Era okumanya okwo kwe kukusindika kukumutegeera Allah n'okumwawula okwengeri ey'enjawulo ey'okumwawula n'amannya ge n'ebitendo bye ebimweyawulidde. falamma jahila nnaasi, abantu botamanya Allah subhanahu wa ta'ala, ensi eno olabanga engeri gye tuwangaaliramu tuwangaala mu ngeri ez'enjawulo. Beesiimye abo Allah bwe yawa okumanya okwo bawangaala mu nsi nga bawangaala mu ngeri ya njawulo. Ye muganda waffe oli eyasiramukaga nti obutamanya busiraamu omuntu okuwangaala mu nsi nga tamanyi busiraamu aba alina ekizibu ekinene kyotayinza kulowooza. So nga ate ye bw'omugamba alaba nga aliki alaba alyokke taliiko bukendeevu bwonna. Naye la ilma lahu, talina kumanya katayinza kumanya Allah wadde okumwegendereza wadde okumutya. Al-ilmu thani, ekika ky'okumanya ekyokubiri bakiyita ilmu sharia. Ilmu asharia, okumanya amateeka goyo gwe tutegedde waggulu. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuteeka mu nsi muno yatuteekaka amateeka n'ebiragiro. Naye subhana man la yanam, kam ta'rifu wa kam tajhal, bimeka byomanyi mu biragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala mu mateeka ga Allah, era ameka g'otamanyi. Maadha ta'rif min ash-sharia, omanyi ki mu mateeka ga Allah? أخي الكريم، ماذا تعلم؟ ماذا تعلم من شريعة الله؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ abantu nga mulina ekizibu Allah okubateeka w'abatadde ng'alina n'ensonga lwaki abataddewo, ng'alina n'ensonga lwaki abataddewo, ng'alina ne byabeetaaza mukolerewo, ng'alina byatabeetaaza kubeera nga mubikolerawo, naye ne mutafaayo kubimanya. Mwakomekkereza muwangaala mu nsi nga muwangaala kama turiduun, nga muwangaala kama turiduun, muwangaala nga bwe mwagala, tofugibwa. Era omuntu atuuka ku ddaala erigamba nagamba nti nze neetwala nga bwe njagala. Mata kaana hatha al-amr, kyaba ddi mu nsi ng'omuntu tafugibwa? Yamutonde yamuteekamu. Obukyamu n'obukendeevu n'ebitawaana n'obuzibu bwe tufuna mu nsi okuwangaaliramu lwakubeera nga tetwategeera tetulina amateeka gateekeddwa okutufuga nga tuli wano. Yensonga lwaki tuwangaala nga bwe twagala. Omuntu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yawa okumanya n'amanya nti wama khalaqtu al-jinna wal-insa, Allah eyamuteekawo mu nsi teyamala budde okumuteekawo n'okumutonda, naawe we yamuteeka illa liya'budun, ayina ensonga lwaki yamutonda n'amuteeka mu nsi. qulna ihbitu minha jami'a, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atuteeka atuleeta mu nsi muno yatuleeta ffe n'atuleeterako n'abalala abatufaanagana be tutalaba. Naye yaga nti fa imma ya'tiyannakum minni huda, fa imma ya'tiyannakum minni huda, gye mugenze mugende mu nsi, naye mujja kuggyibwa obulungamu okuva gye ndi. faman tabi'a hudaya, anaaba agoberedde obulungamu obunaava gye ndi eno gye muvudde,
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا نيانا abeereyo gye mulaze n'awakanya era n'atafaayo kumanya era n'atagoberera obulungamu obunaababuze gye muli wakadhabu biayatina ajja kukomekereza ng'alimbisizza amateeka gange n'obubonero bwange faulaika ashabu nnar bagenda okukomekereza nga bitonde bya muliro ebyo hum fiha khalidun nga bagenda okubeera mu muliro ogwo olubeerera. akhi lkarimu ya ukhta mwanyinaze omuntu ateekeddwa okubeera nga ya'lamu sharia ateekeddwa okumanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala agateekeddwa omulambika butya bw'ateekeddwa okuwangaala mu nsi muno n'atawangaalamu kama yaishu fiha albahaimu wal an'am n'atawangaala mu nsi ng'ensolo bwe ziwangaaliramu. olaba obutamanya butya bwe tuwangaalira mu nsi era bwe tuteekeddwa kuwangaaliramu abantu bakomekereza balyanga bwe baagadde era nga bakolanga bye baagadde. Allah teweewuunya kutufaanaganya nagati walladhina kafaru abantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yatamatta'un obusanga nga akozesa buli kyasanze mu nsi wayaakulun n'obusanga nga alya buli kyasanze mu nsi naye teweewuunya Allah kufaanaganya enkola yeeyo naga nti kama ta'kulul an'am ng'era ente bawangaalanga nte. laba Allah bwakufaanaganya ng'ente tolina njawulo mu kuwangaala mu nsi naye lwaki liadami ma'rifatika lisharia olw'obutamanya nti oliko amateeka n'ebiragiro agateekeddwa okufuga okweyagalaakwo n'okulyakwo. senga obadde omanyi nti oliko amateeka walitegedde nti mu kweyagalaakwo n'okulyakwo n'okunywakwo kulimu Allah byakukkiriza ne byakugaana wandibadde selective. wannaaru mathwan lahum kikomekereza ng'obutamanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala omuntu agenda kukomekereza nga Allah atuyiye muliro. kyabuvunaanyizibwa ilmu asharia kyobalabanga min usulu ddin mu bikolo ebizimbibwako eddiini yo ebikolo ebyo byebikulembera bibiri: ma'rifatu labd lirabbihi, ekikolo ekisooka ye muntu okumanya eyamutonda Allah subhanahu wa ta'ala. naye maarifa eno evaawa? okumumanya kuvaawa? kuva mu ilmu, kuva mu knowledge. okumumanya kuva mu knowledge, kuva mu kumanya. ekikolo ekyokubiri ma'rifatu diini lislaami bil adilla, omuntu okumanya enzikirizayo ng'ate ogimanya na bujulizi. ma'rifatu diini lislaami bimaadha bil adilla, oteekeddwa okumanya eddiini busiraamu ng'ogimanya na bujulizi na bukakafu. hadhihi usulun, gino misingi omuntu kwateekeddwa okuzimbira eddiini ye, omuntu kwateekeddwa okuzimbira obulamu bwe. awatali knowledge ezo bbiri, mwana wattu muganda wange, obulamu bukulaga nti bubeera ku bikukujju. knowledge eyokusatu bagiyita ma'rifatu oba bagiyita alkhaliqa, ilmu alkhaliqa, knowledge eyeekuusa ku bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. omuntu yenna alina okumanya kweyeetaaga okwekuusa ku bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. ya akhi lkarim, knowledge eyo yeyimirizaawo obulamu bw'omuntu. okumanya okwo kwe kuyimirizaawo obulamu bw'omuntu.
eyo nereji eriwo obujjanjabi bw'omuntu. Omuntu alwala, Allah yamutonda alwala, naye anejjanjaba ate bw'aba alwadde. Bw'obulwadde abuzuula atya? Ye bw'aba abuzudde ki ekimujjanjaba? Obuddu alina okubeera ne shelter, alina okubeera n'ennyumba, emizimbo mwe beebaka ne mwe bakolera. Naye ejjo gizimbibwa gitya babeeremu nga bali safe? Olw'e muzimbo nga guno nga temutya ati gujja babuutikira. Olwaleero enseegeeza ekyuka, abantu tebakyaliira bugazi, wabula balina kuzimba mu bbanga. Bangi naye ate wawangaaliwa wabafuuzeeko, bazimba bagenda waggulu. Naye omuntu abeera ate ku fula ey'okutaano, ekizimbe ekyo kizimbibwa kitya ng'abantu banakibeeramu nga bali mirembe? Batambula, tebakyatambulira ku nsolo, batambulira ku bidduka. Ebidduka bino babikola batya? Byo biba birwadde bijjanjabibwa bitya? Ebeera pikipiki kabeera akagaali, ebeera emmotoka. Ilimu ezifaanagana bwe zityo abantu bazeetaaga okusobola okubeera tebawangaalira mu nsi. Ilimu eyo ekwatagana ku butonde bwammwe, abantu bagyetaaga. Omusiraamu yenna, abasiraamu oba society y'abasiraamu ebeetaaza knowledge ezo zonna. Maadha allamaka alhaya, obulamu bukuyigiriza ki? Obulamu teekwa okuba nga bukuyigiriza nti omuntu awangaala mu nsi bil ilmu, omuntu awangaala mu nsi na kumanya. Ilmu ez'engeri essatu, ilmu ez'engeri essatu buli muntu ateekwa okuba nga ebbiri azirina. Ilmu ebbiri buli muntu yenna zaabuwaze ku ye. Ilmu alhaqiqa, okumanya Allah n'ebikweto ebyetoolodde ekyo, mwana wattu muganda wange kyabuwaze ku ggwe. Wa ilmu sharia, n'okumanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nekyo kyabuwaze ku ggwe. Shi'ita am abaita, oba oyagala oba toyagala oteekeddwa. Naye subhanallah, abantu tebafaayo ku kyo. Wala yataakharu anhu, teriyo muntu lwabeera leeti ku ilmu ezebbiri. Ne bw'oba wa myaka 6 ku 7, Allah akukakasa okubeera nti oteekeddwa okumumanya. Ow'emyaka 7 Allah amukakasaako okumanya amateeka ge. Wa hadha al-ilm, n'okumanya okwo tustamaddu min aslaini, kusibulwa mu nsibuko bbiri. Wa hadha ilmu alkitab wa ilmu sunna. Okumanya okwa knowledge ebbiri okukakata ku muntu yenna kujjibwa mu bintu bibiri, kujjibwa mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, ne kujjibwa ne mu bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fama ilmuka wama mada ilmuka, knowledge yeeyo ogituuseewa? Knowledge eyo ogituuseewa? Omanyi kyenkana ki ku kitabo kya Allah? Omanyi kwenkana ki ku kitabo kya Allah? Era omanyi kyenkana ki ku bigambo by'omubaka sallallahu alayhi wa sallam? Omanyi kyenkana ki? Akhi al-karim, omanyi kigero kyenkana ki ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala? Era omanyi kigero kyenkana ki ku bigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam? Bisobole okutuusa ku levo gy'olina okubeerako kumanya Allah, ne levo gy'olina okubeerako ku kumwegendereza n'okumusinza.
omanyi kigero ki ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam kisobole okutuusa ku kumanya amateeka ge byakukkiriza okukola mu nsi muno ne byakugaana omanyi kigero kyenkanawa amma al-ilmu thalith ilmu ey'ekika ekyokusatu etwetaagisa ng'abasiraamu naye fa in qaama biha ba'duna saqata an al-akharin ilmu ey'ekika ekyokusatu abamu n'abamu bagende nga bagiyiga bwewabeera yagiyiga tevunaanwa ku mulala bwewabeera yagiyiga omulala temuvunaanwako tebasobola kubeerawo abasiraamu nga tebalina badokita tebasobola kubeerawo nga basiraamu nga tebalina badokita kuba bajja kulwala ate bateekwa okwejjanjaba wa illa bwanaabanga tebaliimu basawo bajja kunkumuka bafe bagwewo bajja kulwala endwadde zibakose abalemale ebiyunga ebifa bife n'ebifaanaganako bwe bityo abaana bajja kufiira mu mbuto z'abakazi baabwe ezzadde lyabwe lingi lijja ttokumuka life nga lifiira na mu mbuto kuba tebalina basiraamu basobola kumanya ti omwana mu lubuta abeeramu atya seefu bajja kufuna ebizibu byotalabanga ekikakasa tiwateekwa okubeera abasiraamu nga basawo babusomye basobole okuyamba abasiraamu okubajjanjaba omuntu yanditebeekedde nnyo nga gwatwalidde mukyala waali olubuto okubeera nga amutaganjula byamutaganjudde abeere nga mukyala munne ng'ate musiraamu yaba atunula bwereere bwe yaba amutaganjula byataganjudde omuntu yandibadde aterekera nnyo ng'atwalidde mukyala we omukyala nga musiraamu yaba amuzaazisa nga naabagenda okumwetooloola bakazi banne ng'ate basiraamu omuntu yandibadde atebeekera bwe yandikutte boodabooda ye n'agikuleetera Sulaimaani nga wasoma ebyokkanika boodabooda gwamanyi ku mateeka ga Allah agakugaana okukyusa ebintu by'abantu ebiramu n'obateeramu ebifu agakugaana obuvuna okulyaza amaanya agaganya okufera omuntu yatwalidde omukkiriza omusiraamu munne ekidduka kye oba mmotoka oba pikipiki oba gaali ng'amanyi ti gwatwalidde ayina amateeka agamufuga maa al asafu shadid ekinakuwaza n'osanga abasiraamu tetubalina n'osanga nga betulina omuntu ayinza okubadduka olw'okubanga tebamanyi bawangalira mu field zeeza wakati mutamanya makanika naye talina ilmu sharia tamanyi mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kati yembwa makanika yeyisanga bwayagala omusiraamu yandibadde seefu ng'alina obuzimbi structure engineer kwakati njagala kuzimba kalina yange naye ng'amanyi obuvunaanyizibwa bwagenda okumuwa wahalumma jarra n'ekisembayo ddala omuntu yandibadde ng'ali seefu nga waliyo abasomesa abasomye obusomesa be bakwata ne batwalira abaana baabwe n'omanya nti omwana wange gwe muwadde omubangula kale anaamulabako obusiraamu wadde amusomesa science wadde amusomesa mathematics wadde amusomesa history naye kale musiraamu okumanya kyabbeeyi abantu olwaleero abawangadde mu nsi muno bwe weetegereza wadde nga twekonsoolinga ebitaliimu
ng'ogyeko okumanya Allah subhanahu wa ta'ala n'amateeka ga Allah n'olejjeeza engeri ez'enjawulo abantu kwe bayimiridde. Abantu abalina okumanya abaabangulwa mu ngeri ez'enjawulo be balina bwe bajja kasente. Era majorite y'abantu ewangaala bwekyo. Ne bamuwa omulimu nga musomesa mu ssomero, ne bamuwa omulimu nga administrator, ne bamuwa omulimu nga accountant, ne bamuwa omulimu. Enkomerero y'obulamu bwe buli mwezi ne babeerako akasente ke bamuwa. Lwaki obeera omuvubuka omusiraamu omutwe omwereere ogutaliimu kyolina kyomanyi? Kaifa taishu fi hadhihi dunya, owangaala otya mu nsi muno? Olwali tusomera ku online naye ng'omuntu basobola ku myaka gyo bali abatudde ku ebyo ebintu bavubuka bwe batafaanagana naawe, naye lwekuba kutuula ku ebyo tosobola, tolina knowledge eyo. Lwaki omuvubuka omusiraamu, lwaki owangaala omutwe omwereere? Ebidduka ebitambula ku kkubo abantu banoonya ababivuga. Basiraamu balina ebidduka naye oli muvubuka musiraamu naye wagaana tosobola nagenda kuyiga kuvuga kidduka wadde ekya bodaboda. Muvubuka tasobola, talina knowledge wadde evuga ekidduka kya boda. Banneoku kwe bali, kwe bayimiridde, kwe bayimirizaawo abakyala baabwe, kwe bayimiriza amaka gaabwe, mwe bazimbye obuyumba, mwe bejjanjabisa. Naye ono Sulaiman, ono Umar, ono Zakariya ye yakulaga titalina bwongo busobola kuvuga bodaboda, tabulina. Talina bwongo buvuga mmotoka, miskini ali awo. Ya akhi alkarim, omuntu la yaishu fi dunya farigha dhihin, omuntu tawangaala mu nsi mutwe mwereere, tawangaala mu nsi mutwe mwereere. Shi'tum am abaytum, baako ne kyomanyi. Baako ne kyomanyi. Emyaka gyo teginnaba kubeera late, kubeerako na muzimbi n'omuyigako okuzimba tekisoboka. Beerako n'abazimba obayigeko okuzimba, enkyo obeere nga gwopata n'ennyumba n'ogenda n'ogizimba. Omusiraamu enkya ofune mu sente, osobole okufuna akasente akawasa omukyala. Bw'onooba omuwasizza osobole okufuna sente zinakulabirira ne mukyalawo. Bw'oba okyali muvubuka ng'okyali mu ssomero, teekamu amaanyi ogende okuva mu ssomero ng'olina profession gy'ovuddemu nayo nti ndi musomesa, ng'olina w'osobola okukwata ebbaluwa n'ogiteeka n'okati nsaba kusomesa mu history oba Islam oba mathematics oba fulani. Beera mu ssomero osome, oveeyo nga ddala osobola okujjanjaba omuntu, ng'osobola okutuula mu famasi omusawo n'akuwandiikira nakati physician n'akuwandiika kati genda ewa mediika akuwandiikidde genda ewa physician nakati eddagala lino obulwadde buno eddagala lyerino. Bavubuka abasiraamu leero wangaala mu nsi banno bonna ab'emyaka gyo balina bye basobola okukola, era batanga bagatula kukuba okwo n'olabanga abali mu bidduka bonna bavubuka bato. Naye nga ng'omuvubuka bakuvuga buvuzi oli mu takisi olubeerera, lwaki gwe ogwo omulimu tosobola gukola? Maatha hadatha bika, ki ekyakubeerako?
لا نعيش في الدنيا على جهل، لا نعيش في الدنيا على جهل. tetuwanga ala mu busiku bumuyabuya. Obuyabuya tebuyina n'obutamanya tebuyina kifo mu nsi muntu kuwangaala mu nsi omusiraamu abadan. Obulamu bwo bwonooneka bwonna okuviira ddala kusinza Allah, okumumanya, okukka wansi okumusinza, n'obulamu bwo obwa bulijjo byonna byayonooneka lwa nsonga ya anta jahil. Anta jahil, tomanye. Wali abakyala Allah bwe yasaasira ne basoma ne babaako ne kye bamanyi nga be bayimirizaawo ate abaami baabwe. Mukazi yabaako nakyasoma n'omusanga ate yayimirizaawo ate ggwe. Wali abakyala abafiiriddwako abaami baabwe ne basigala n'ezzadde. Wali abakyala abavudde mu bufumbo ne bugaana. Ima omwami yamuwadde talaka oba yabadde n'empisa ze tabasobola kuwanga ne mukomekereza nga bugaanyi. N'omusanga ng'omukyalo olw'okubanga mu mutwe alina mu knowledge ey'enjawulo, n'omusanga nga alina waasomesa ne yeeyimirizaawo n'ayimirizaawo n'omwana we. N'omusanga nga musawo alina waakola mu ddwaliro ne yeeyimirizaawo n'abaana be. N'osanga ng'oyo yayimirizaawo abazadde abamuzaala ala ilmi. Obwabalala bufa, obwabalala bufa. Omusanga yayiga okubeekinga, n'omusanga ng'akola bukeeki, n'omusanga ng'akola obundaazi, n'omusanga ng'akola ebyo, n'abeera ng'ayimirizaawo. Gw'omanyi ki? Senga bukeera ku makya ne bikwonoonekera, omanyi ki mu mutwe gwo? Kikwetaagisa ki okuyiga okubeekinga amandaazi? Kikwetaagisa ki? Kikwetaagisa ki okuyiga okutunga ekyalaani? Lwaki tolina kyomanyi? Bwe tukomekereza nga tetulina kye tumanyi, tuwangadde mu nsi nga tuwangaala bubi. Omuwala afaanagana bw'ati atalina kyamanyi mu mutwe. Embeera bw'ekyuka gw'osanga ng'anoonya okumuyimirizaawo nga anoonyeza mu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala, gw'osanga mu bwenzi. Alina kukozesa bwereere bwe okubaako omuntu amuwa emitwalo 3. Hatta ni wanaabeera nga agenda kwerawo bwezi era ajja kukozesa bwereere bwe. Omuvubuka afaanagana bw'ati, ojja musanga nga atambula asabiriza banne. Tambula asabiriza banne. N'olemererwa subhanallah, n'olemererwa n'ogenda obugenzi mu katale, obeeko mu katale w'oyimirira obeeko ne kyoyiga. Abdurrahman ibn Auf atuuka e Madiina nga talina kantu konna, naye yagamba munne n'amugaa nti walakin dulluni ala suuq, ndagiriraako mu katale. Katale k'e Madiina kaliriddawa? N'agenda e Madiina mu katale, naye nga tisigaza maaliyo tompa. Aba an yu'ta, Abdurrahman yagaana okuweebwa obuweebwa nga tukwata sente la ekati zengenda kukola sente zange, ndagirira akatale kaliriddawa? Fadhahaba ila suuq, okubeerawo obubeezi ebyo bya bulijjo. Waayita ekiseera kitono, miskini
bwakunganya toyinza kubeera mu katale n'obulwayi ekikolebwa. Bwakolera ku makyanga awasizza nga alabika bulungi, omubaka namubuuza ti Abdurrahman, naawe ng'olabika endabika ndala, nanga ti ya Rasulallah nawasizza. Wafunye obusobozi obuwasa omukazi ti ye namuwadde n'amayinja ga gold. Omutwe gwo teguliimu kintu kyonna kye gumanyi. Ku myaka egyo gye ndaba teguliimu kintu kyonna kye gumanyi. Toyina ky'osobola kusinziira kumanyako kubeera ng'okikola. Nze ndi muwalimu, nsobola okusomesa omuntu nga bwetudde wano era kyekintuuzizza wano. Osobola okumpaako mu kasomero nogati jangu osomesa abaana bano hadisi. Makyazi basomesa lillahi tabaraka wa taala. Naye tekiganda kubaako najuulan na kintu kyonteerawo nogati somesa naye naffe tujja kuyambangako, tujja kuwangayo emitwalo 3. Naye toyinaayo ene profession mu bulamu bwo, toyinaayo kumanya mutwe gwo owangaala bwotyo farigha dhihin, ate tolinaayo na service gy'osobola kuwa muntu. La hawla wala quwwata illa billah. Ma hadhihi alhaya. Wallahi abantu abawangaalira ku butamanya bawangaala bubi mu nsi. Shi'tum am abaitum. Muntu okuwangaala mu nsi ku butamanya awangaala bubi. Shababul umma. Tova mu ssomero okujjako ng'ovuddeyo ng'olina ky'ovuddeyo nakyo ekimanyiddwa nti obanguddwa mu kyo. Ebiyigibwa ebweru ky'osobola okugenda okuyiga genda okiyige. Omuntu tawangaala mu nsi bw'atyo abadan. Omuntu tawangaala mu nsi bw'atyo. Ensi etawaanya ku muntu ati atalina kumanya. Knowledge yonna tugyetaaga. Ziri ebbiri tuteekwa kuba nazo. Okumanya Allah subhanahu wa ta'ala n'amateeka ge tuteekeddwa obimanya. Kyewafuna mu kisa bisomera mu masomero. Abantu babeera mu mizikiti babisomesa. Naye era tofaayo. Allahu musta'an. Saate naawe okubeera mu muzikiti okubeera nti omanya osomesebwa ebyo. Obulamu si we bukoma. Bw'onoofuluma mu muzikiti ekyokulya kigenda kuvaawo. Bw'onoofuluma mu muzikiti okutambula ogenda kutambula otya okudda ennaasana. Ogenda kutambuzanga bigere. Oteekwa okubaako ekiddako. Bw'onoomala okufuna knowledge eyo ey'okumanya Allah n'okumanya amateeka ge bw'oteekeddwa okuwangala mu nsi, oteekwa okubaako okumanya okukubeeza mu nsi. Maadha allamaka alhaya. Ensi ekuyigiriza ki? Ensi ekuyigiriza ki? Al-amru thani. Ma waqtuk? Ensi eteekeddwa okubanga ekuyigiriza nti empisa zo enneeyisaayo ekola kinene nnyo mu mpangaala yo n'abantu mu nsi. Aqulu laka barakallahu fik. Byolaba ne byoyiseemu ne byowangaaliramu byandibadde nga bikuyigiriza ti empisa z'omuntu n'enneeyisaaye ekola kinene ku kuwangaala kw'obulungi mu nsi n'okubonaabonaako mu nsi.
walastu astaghrib sinza kubeera mu abo abeewuunya lwaki Allah subhanahu wa ta'ala nga tannawa mubaka qayyama khulqahu yatereeza empisa ze zaali zimwetaaza okumuteekateeka mu maaso gy'alaga hatta yaqbala an-nas minhu abantu basobole okubeera nga bw'anaabaako ne kyabagamba banaabeera nga bakkiririza mu ye. Allah yasooka kushepinga walirabyega ekisinga okubeera ekyebbeeyi bubaka bwe yali agenda kumuwa kwawula Allah subhanahu wa ta'ala kumumanyisa Allah naye Allah hasha si bwe yakikola. wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ndayiro wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo awatali kisinzibwa okujjako ye abantu abalina empisa enneeyisa ezeenyumiririzibwamu abantu yaishuuna fi dduniya suada bawangaala mu nsi nga bamirembe era nga bayitamu nga beesimbe. abeere mukyala ayina enneeyisa n'empisa eyeenyumiririzibwamu omuntu amulina yenna oba mwami tayagala muta amulina tayagala muta. bw'abeera mwami ayuha shababu omwami yenna alina empisa ezeenyumiririzibwamu abantu taliyo omukyala ayagala kumuta. bw'abeera mwana alina empisa ezeenyumiririzibwamu abantu omuzadde ye gw'ayagala abeere wano buli kaseera. abazadde abalina enneeyisa ey'omuntu ennungi enneeyisa alladhi yahmiluhum ala fi'li almahbubi walmahmudi embeera ebasindika okukola ebintu ebyagalibwa n'ebisiimibwa abantu. abaana baabwe tebaagala kufa we bali. bw'abeera mulirwana afaanagana atya? bw'abeera muweereza nga mukozi afaanagana atya? wallahi teri yayagala kwawukana na mukozi ayina mpisa nnungi. walaksu sahih n'ekyenyume kyakyo kituufu. abantu tebaagala abantu balina mize, tebaagala abantu balina mpisa mbi era yabtaiduuna anhum babeesamba ne babeera wala. abeere mwami abeere muzadde abeere abantu babeesamba ne babeera wala era obulamu bukalubirira abantu abo. abasaidi eri abakyala omwami amukutte emyaka 5 bamuyingidde 10 12 15 20 n'abalala bagenze emyaka 5 lwakubeera ono takkiriza amuveeko. naye ate omulala yakafumbirwayo wa Ibrahim yafumbyeyo omwaka yavuddeyo yagenzeeko ati ne Umaru yamuwasizzaako eweeyo tewewezaayo mwaka yavuddeyo eyo nange yagenze n'afumbirwako ewakalanzi abono yabagaddewo emyaka 2 naye yagenze okuvaayo n'omwana awo naye yavuddewo. oli kiki ekiri ku ono? ki ekiri ku ono ekitali ku ono? hadithi ya Abu Huraira wallahi ombaka yaweebwa jawami al-kalim bwe yafunza obulamu bw'omuntu mu statement 3
يقول اتق الله حيثما كنت أصلح ذات بينك وبين ربك رونغو سيميرايو وقتي وني الله جاكو رونغو سيميرايو يونا وينافا كونكونا غانا يوموت ني الله وي نجاكو معاملة الإنسان مع نفسه أتبقى ويكولا كانوتيا نومبيلي بو ناغاماتي وأتبع السيئة الحسنة تمحوها ukutaso omwoyo gwo bulamu bwo wenyini byola banga bina kukose byono byokoze yangu wa mangu okukola ebinabirongoosa bisobola okuvaako obona obuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala enkolaganayo gwe naawe wenyini ng'omuntu nagivaako subhana man la yanam bwe yagenda ku nkolaganayo n'abantu osobola otya okufuna obulungi mubo n'okuwangaala obulungi nabo yayogera ekigambo kimu yaga nti wa khaliqi nnasa bikhuluqin hasan wa khaliqi nnasa bikhuluqin hasan bonobono obeera n'embeera ennungi munsi muno okuwangaala mu bulungi gezaako okulabanga engeri gy'oyisaamu gye weeyisaamu n'abantu ebeera ennungi wallahi kijjuddemu obulungi obudde eri omuntu mukuwangalako munsi abantu bawangala emyaka 5 emyaka 4 nga bakulembera abantu ne babeera n'ekyo ensi yonna n'ekaaba nga Allah abamwambo bajjeeko genda mu Magufuli wano babu Magufuli bali awo Tanzania kiseera kitono nnyo naye engeri gy'ayisaamu omukulembeza abantu be Allah bwe yamubajjaako buli omu yakaaba naye buli omu hal yubka alayhi buli muntu buli mukulembeze bamukaabira nga bakaabira Magufuli وقس على ذلك gerera ku ebyo kyandibadde kyabuvunaanyizibwa omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza tusabenga edduwa oyinza okulaba ng'oli mulungi olabika bulungi khilqatan mu ngeri Allah gye yakutondamu naye oyinza okufa ekintu kimu mpisa ensi n'ekaluba kyobula nti omubaka yatuyigiriza okugamba nga Allah nti Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi Allahumma ahsanta khalqi ay Allah watonda ndabika bulungi oli mukazi alabika obulungi masha Allah era buli omu yeegomba kuba na mukazi alabika nga gwe oli muvubuka alabika obulungi masha Allah era buli omu yeegomba kuba na muvubuka afaanagana nga gwe oli musajja bulungi masha Allah ahsana Allahu khalqak Allah yalongoosa engeri gye yakutondamu naye ekyebbeeyi fa ahsin khuluqi Allah wange nkusaba onnongooseza empisa zange tekyewuunyisa ku Muhammad sallallahu alayhi wasallam okubeera nti Allah yamutenda navuga nti wa innaka la ala khuluqin azim empisa zo Muhammad hatta fi awwal al-amr mutandikwa y'ensonga ye qabila an-nasu minhu ndaba ebintu bibiri ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kabla an yub'atha nga tannatumibwa olabanga Muhammad gwe balunzanga embuzi zaabwe ma min nabiyyin illa wara'a al-ghanam tewaliwo nabbi okujjako nga yalundanga embuzi naye yagaa nti nange nazirundanga nga azirundira obuseete butono nga azirundira abantu b'e Makka abantu baamwesiganga n'emmaali yaabwe ebisolo byabwe nga Muhammad yabibakuumira yabibalundira empisa zo ziweebwa ekidduka ky'omuntu n'asigala nga mutebeekevu ng'akuwadde takisi ya bukadde 6 bukadde 7 nga waleese ka driving permit ka mitwalo 35 oleeta ka driving permit ka mitwalo 3 omuntu n'akwesiga ne pikipiki ya bukadde 5 empisa zo bazeesiga olimu obwesimbu obwo
naye mwagenda bulinnyisa Muhammad ne mumujja mukulunda embuzi ne mumuleeta okubeera nti omukazi anoonya ani asobola okubeera mu maali ye. Naye kati waliwo omuluzi w'embuzi oli. Naye kati mumuleete ne mumuteeka mu bizinesi ya ssente n'atandika ng'ogenda e Shami nga bwakomawo. Gwe bakutuma e Dubai akukozesezzaako mu kaduuka akwongerayo, akozesezzaako ku seefu bw'akawutanti akwongerayo, oba anoonya kukusuula nakugoba. Bw'omusajja akulina engeri gye weeyisaamu ne ssente asobola kukumisa akakati kange maama mutalla kaakano katereke paka lwennaafuna kye tukakolamu. Ne Muhammad yakomekereza ebyapa by'abantu ng'oggyeko okumutwala e Shami Khadija yakomekereza ebintu by'abantu babireeta wuwe, era aleka muganda we emabega navuga ati bino ebintu by'abantu, kino kyapa kya Burayimu, kino kyapa kya fulani, kino kyapa kya fulani, nze ngenze naye obizaayo. Olaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'abantu abatali sayizi ye bamwesiga nebaga nti agenda okujja gye tuli ng'avudde mu mulyango ogwo gwa Safa yajja okusalawo ensonga zaffe. Omuvubuka omuto n'avaayo Muhammad n'ayingira bwe baga nti oyo bw'abaye nga yasse kiwedde ekyaffe ajja asalewo. Olwo bazimba Kaaba, ensonga nnene mu kitundu, naye gwe beesiga nayo agenda okusalawo ekisembayo ku jjinja eriddugavu lituuzibwa litya mu kifo kyalyo. Yali oyo awangaalidde mu nsi yaabwe mu kitundu kyabwe nga bamwenyumiririzamu. Gwe kunnaasana, gwe kumwayise, gwe kunnamuŋŋoona, gwe mu famire yo basobola okutwalako opiniyoni. Kalanza agamba ki? Aye n'ensonga awanise omukono agenda okwogera ye Kaswiru. Kaswiru agamba ki? Nga ne bakitaabo ne bajjajjaabo baganda bo baani bonna bawuliriza, naye nga baliredde okuwuliriza gwe. Era kyoyogedde ne kibeera nga kiwulibwa. Naye bagamba nti ebitendo bibiri tebiyinza kutuleka mabega nga tetukkiriza bigambo by'oyo. Oyo kazze kyonna kyasalawo kye tugenda nakyo. Baga nti radina bisadiq al-amin, radina bisadiq al-amin. Bw'abanga Allah Katonda gwatuleetedde yatendebwa n'ebitendo bibiri muffe tumumanyi. Ekisooka wa mazima, ekyokubiri mwesimbu. Yeggwe ne mu mbeera esembayo, olunaku lwasooka obba kuŋŋaanya obbagamba ebyokubeera nti aweereddwa obubaka, yasooka kubabuuza nti senga mbaga nti nze njibiridde katundu mmeeno naye mbabega waliyo omulaba abazinze, muyinza okukakasa bye mbagamba? Bamugamba nti ffe tetukumanyiiko okuggyako mazima. Ma jarrabna alayka kadhiba, tewaliiwe yali akolaganyeeko naawe n'akuzuula mu bulimba. Kati kyonna kyogenda otugamba tukakasa nti maki? N'abaga nti fa inni rasulullahi ilaykum qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Eseeno bwe batenda kuyigiriza kukubundabunda bwekubuunzabuunzizza olw'emize egyo emibi, olw'empisayo gy'oyisaamu abantu obubi, bwe batenda kuyigiriza nti abantu abakolagana ne bannaabwe obubi babundabunda ne babonaabona mu nsi muno, bw'oba tonnayiga, bwe batenda kuyigiriza abantu b'okolaganyeeko nabo mu nkolagana ennungi na butya bwe bakweyunira bw'oguza mu nguza ennungi,
bokolere emirimu gyabwe mukole ennungi, boyisa mu mpisa ennungi. Bw'oba tonnayiga kulaba abantu abayisa obulungi, butya abantu bwe bayeyunira. Butya bwe babongeza emisaala, bw'oba tonnabiyiga mu nsi, then you have a problem. Oyina ekizibu akhi al-karim. Longoosa empisa zo maa nnaasi. Longoosa empisa zo maa nnaasi. Abantu balumiriza ne beekuumira wamu, ne beebudaabuda, ne beekungira we beekungidde ku muntu abayisa obulungi. Maaza allamaka alhaya? Obulamu bukuyigiriza ki? Hadhihi haqa'iq. Okyawasa era okyafumbirwa nga bw'onoba, okyawasa naye oliko ekizibu, naye gye biggwera si bulungi. Emirimu eyo gy'ofuna ne weeyisa nga bwe weeyisa, nga bwe bakugoba, kijja kutuuka ekiseera ojja kubonaabonako, ojja kubonaabonako. Eneeyisa ejja kukutuusa wala. Eneeyisa ayuha shaabu wa shaaba, omuvubuka oba omuwala oba omulenzi oba omuntu omukulu, eneeyisa ejja tutuusa wala. Eitha yejja tuteeka we tuteekeddwa okubeera we twenyumiririza, oba yegenda okututeeka mu kizibu. Gw'olaba hatta fil qiyama, ekintu ekigenda okusinga okuyingiza abantu ejjana ya Allah era husnul khuluq. Omuzadde asobya ddi eri omwana mu ddakiika 2. Ensobi y'omuzadde yonna eva mu hadithi, mu athar emu eya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Saayagadde nnyo giwa attention eno, kubanga society yaffe efa. Omusajja omu yakwata omwana we najja naye wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattab, n'amugamba nti inna buni hadha ya'uqquni, inna buni hadha ya'uqquni amira al-mu'minin, omwana wange ono ampisa bubi. Umar ibn al-Khattab kyava agamba omwana nti ya walad, totya Allah subhanahu wa ta'ala mu muzadde wo akutuuka okukwata akuleete gyendi nga yeemulugunya nti omuyisa bubi. Ama alimta min haqqi alwalid, tomanyi biki Allah byakuvunaanira muzadde wo? Faja'ala yadhkuru lahu, n'atandika omumutemeratemera, Allah akuvunaana eri omuzadde wo kino na kino na kino na kino, ng'ebbanga lyonna bwe bali bibisomesa abaana eri abazadde baabwe. Abagenda okumuvunaana kyava amugamba nti ya amira al-mu'minin, ama lilwaladi haqqun ala walidihi. Amira al-mu'minin, bonga abaana tebalina Allah byavunaana bazadde baabwe ku lwabwe. Fe abaana tuliwo okubeera bwe tutyo nga Allah ye talina byavunaana bazadde ku saidi yaffe. Omukulembeze kyava amugamba nti ajali kituufu gyebiri, n'atandika okubeera nga amumenyera, yamumenyera ensonga nnya. Omuzadde asobya ddi eri omwana we, yamumenyera ensonga nnya nze zimmalira, okubeera nga ze zokka zeshiyalinze naawe olwaleero ng'omuzadde. Yamugamba nti haqquhu alayhi, mu ebyo Allah byavunaana omuzadde ku mwana we, yamugamba nti an yuallimahu la an yastanjiba ummahu,
an yastanjiba ummahu, kwe kubeera nti yamulondera maama oba taata omutuufu. Si buli muzadde, si buli mukazi nti bamuzaalamu omwana. Nasalullah al-afwa wal-afiya. Si buli musajja nti bamuzaalamu omwana. An yastanjiba ummahu. Mwebyo Allah byatuvunaana, byetukoleddemu eso byampitirivu eri abaana baffe, kwe kubalondera be tubazaalamu abafu ne tuzaala abaana abafu. Bw'akyawasa akyasuubira okuzaalayo omwana, bw'akyafumbirwa akyasuubira okuzaalayo omwana, weegendereze nnyo musajja kigwe bazaalamu omwana, weegendereze nnyo mukazi kigwe bazaalamu omwana. Ojja kukola ensobi ku mwana wo, ng'ensobi tewagikola walala, wabula wagikola kwoyo gwe wamuzaalamu. Abaali baziguddemu bazimanyi, abaali baziguddemu ensobi eyo abaagikola ku baana baabwe bagimanyi na butya bweruma. Abaali baguddeko mu nsobi ey'okusobya eri abaana baabwe bwe baabazaala mu bakazi abatali batuufu bakaaba. Abazaala abaana baabwe bakyala abatali basiraamu bakaaba olunaku abaana baabwe lwe babeegaana ne bakwata obukafiiri bw'abazadde b'abamaama baabwe. Bakaaba lwe bazaala abaana mu basajja abatali basiraamu, ne bukeera ku makya abaana ne bakusalawo okukwata obukafiiri bw'abakitaabwe. Allahu almustaan. So by'abazadde ze bakola eri abaana esinga okubeera ey'obulabe kwe kubeera nti tebafuddeeyo, bazaala nga bwe baagala mu buli yenna gwe basanze. Nsobi nnene. Omar ibn Khattab gye yagamba nti Allah agivunaana omuzadde eri omwana we. Kigaziwa naye tukirekaawo. Ekyokubiri, wa an yuallimahu alquran. Allahu akbar. Mu nsobi abazadde ze bakola ku baana baabwe, Allah abavunaana okuyigiriza abaana baabwe ekitabo kye, kyekirimu byonna bye byetaaga bive mu baana baabwe, birruhuma, okubayisa obulungi, buli kimu kiri mu kitabo kya Allah. Okumanya Allah, okumwawula n'ebifanako bwe bityo. Naye kyekimu ku bazadde kye basinga okulagajjalira olwaleero. Osanga omuntu ng'ateeka ssente empitirivu mu mwana naye nga byamusomesa temuliimu mu kitabo kya Allah wadde ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Mu nsobya ennene ezikolebwa abazadde ku baana baabwe, basobya dde eri abaana baabwe. Abazadde baasobya nnyo olunaku lwe balondawo okusomesa abaana baabwe nga tebabasomesa kitabo kya Allah na bigambo bya mubaka sallallahu alaihi wasallam. Ekigambo ekyokusatu, yagaa nti wa an yuhtinahu. Omuzadde avunaanyizibwa okubeera nti omwana we amutayirira. N'ekyokuna nga tonnatuuka ku ekyo ekisembayo, yagamba nti wa an yuhsina ismahu. Ateeka okumulondera erinnya erinaaleka obuwufu obulungi ku mwana oyo. Mu nsobi ennene abazadde ze bakosa abaana kwe kubalondera amannya buli lye basanze. Bivaamu abaana abo okufa ne bakola byonna, ate ensobi z'abaana ze bagenda okukola
ziva mu ekyo nga bazikola eri abazadde. Omar ibn Khattab bw'amala okugamba ebintu ebyo bina nga bigamba omuzadde yabadde yeemulugunya ku mwana ebisobyo bye n'okumuyisa obubi, omwana yamugamba nti ya amira almuminin wallahi mastanjaba ummi. Kulemeza obusiraamu senga taata oyo aba mu esimu n'akubuulira maama mwanzaala, bwe bw'olaba ku maama anzaala k'okomye amaaso. Mastanjaba ummi, maama wange nange mwewuunya kitange mwe yanzaala. Teyakoma ku ekyo, yaga nti wala allamani harfan min kitabillah, wa fi riwaya ya athar wala allamani ayatun min kitabillah. Nzono tolanga ndeesa nemulugunyako naye tanjigirizanga wadde aya emu mu kitabo kya Allah. Ayogere wuno yandeesa okumpaabira, bw'abanga alina aya gye yanjigiriza mu kitabo kya Allah gyogere wuno. Yakamba ekyokusatu kati wala n'ekyokusatu wama ahsana ismi, erinnya lyange yatuuma gye yasanga teyali tukweka, yaga nti wasammani juula, neesiimye okuba naabe wali muwano olwaleero ofunye ansa ya kino. Sheikh Adam ne Ibrahim, juula kitegeeza ki? Kibavuunula batya? Sammani juula kiyitawanyiriza ebbanga. قالت سماني جعلة. كاب ينفنا ينبت كاب ينفنا. وهذا قريبا كويت ناقة شيء بدأ يجتوالي لكم erinnya lyange lyeriyoze Juula. Athari yeeraga ebiseera ebisinga ekuweebwa ng'omaze kutuukiriza oli kyakutaddeko nti nkolera kino okuwe kino, nga mu hadithi ya Ibn Abbas nga bagenda okujjanjaba mu ruqya Ibn Mas'ud aga nti tetujja kumujjanjaba oyo Abu Sa'id al-Khudri mpaka nga mulina kyemugenda okukola kutya okutuwa. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. سماني جعلا مبانكوه enkomeyo ya byonna. Athari egamba nti wa kashafa an awratihi, omwana ng'omwana omuto bwakola ebintu bye yatuuka okwebikkulira amiri almu'minin obwerere bwe, fa idha huwa aqlaf, nga n'okumutayirira teyamutayirira. Bintu bina omuzadde yabikola ku mwana we, n'amusobya ensobya efaanagana bwetyo. Bw'amala okubaala ng'omwana bw'ati bw'agambye amiru muminin, amiru muminin yakyukira yazze okuwaabira omwana taata namuga nti takulu ibuni ya'uquni, gwagamba nti omwana wona akuyisa mubi, akulisa akakanja, takuwulira takulabawo. Namugamba nti faqad aqaqtahu, wamufuula kiwaji qabla an ya'uqaq, nga tannafuuka kiwaji, gwe wamufuula ekyo kyali. Namuga nti kumu anni, suka genda twala omwana wo genda. Nsobi nnene ezikolebwa abazadde ku baana baabwe. Ebisigadde munaabifuna mbawalimu abajja, bawalimu baabo bazze, ffe mutukkirize naffe tukome wano. Weetanda entono yasooka okukola kutya, yasooka okusumulula. Walillahi alhamdu wal minna. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.